boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde nzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zidden Tile Center ku noti 753 noti 65 28 Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsimu obooli kati gwabadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Uganda Diaspora Culture and Tourism Event presents East Africa Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 from 1st to 4th July 2023. Registration fee is $250 and vendor table $500 payable at Postbank Uganda account number 11100370000790 or www.udcate.org and send proof of your registration to presidential@gmail.com. If you come from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, and DR Congo, this is your time to explore, learn, share ideas, discover new places, make friends, and have fun. For more information, call +256 7833 77999 or WhatsApp +197 279 91241. The East African Culture and Tourism Expo Dallas, Texas 2023 is powered by Nile Holdings, Postbank, and Teddy's Events Deco. Abasajja byatuukirayo ddala abasajja bamu basiba bagabwayo funirayo ku muwala abasajja nze kati n'abasajja nze n'abasajja bamu baserebu bemanyi nga beebakirako ssente abasajja nga waliwo abakyala ababagula ebikyala bimubyamu ebyo mu industry ebirina ssente kwegamba nsobola okubeerayo n'onkubira n'omwakasiku waliwo wano ekikwesimbyemu mukyala veri obweru nagampulira negomba Kasuku oyo naye mumanyi mufumbo naye nze ninawo ssente zange zino wezi Kasuku nazikwata kumuteedera gumu amugambirawo tonnesibaako tonkuba na kifaananyi. Welcome to yet another edition of Kasuku Live, and today since the Mengo wano, yeah, I know there is so much going on, but regardless we move. Olunaku olwaleero ndina omukyala yeyita Queen Masolo nengo regino zo gwana Bamita Queen Masolo. Queen Masolo. Yes. Toyina linnya ddala. Toyina linnya ddala. Original Kemirembe Sylvia. Oh, Kemirembe Sylvia. Yes. Oli Munyankole? Ndi Munyankole Muganda. Munyankole Muganda. Mama oye Muganda? Mama oye Muganda, tata oye Munyankole. Okay, because Kemirembe no wero tuteya tata o. So she's been on TikTok. She's doing some really some cool videos. They don't find them cool, but well, I think they are okay for me. There are some nice videos you're doing there. She's one of the TikTok stars abajja mu period ya lockdown abakyaliwo n'okuyimba oyimba watandika okuyimba nyimba. Okay. N'owasenga mbukola. N'obasenga obukola. Senga bamutya senga muto. Senga muto. Bw'obeera mu byasenga obeera senga muto. Bw'obeera eno Queen Masolo. Ne mu kuyimba kwe Queen Masolo.
soko buze ku bantu abatulana n'abatuwuliriza bana nga batulaba bali ku Kasuku live muli mutya kansubire muli bulungi amazima gonna gasibuka wano ya kati dina linnya lya Queen Masolo ddyo livaawa erinnya lya Queen Masolo ndifuna nzize ku TikTok nasooka neneetuumawo Queen Slivia nelitakola neneetuuma Slivia owennene ate nelisooka nelinsuula musozi kati ngenda nina ekintu kyembayinza obagamba kiwulikiranga ekyobusiro naye kankibagambe nali awo nga neebase nempulira like eddoboozi nga liŋŋamba genda weetuume Queen Masolo neŋŋaana ngana erinnya lya kisiro ndaba erinnya lya kijjega erinnya ddene neŋŋaana ndi wali olyawo Katonda najja afuna calling kati gwani aga wetume Kasuku lina gye liva nalyo naye saali awo nga neebasirija nalibuli eddoboozi nga liŋŋamba genda wetume Queen Masolo neŋŋaana nenzigula akawunti enda nenjituuma erinnya eddala nebeerawo negaana naye lwenakeera olunaku nenetuuma Queen Masolo erinnya lyaddukirawo nelitambula lyaddukirawo same person different speed same person muntu y'omu speed ndala kuwalyoko lyaddukirawo kubaenakera nendyetuuma yes so bino ebintu by'okwogerako bino bya TikTok gwe bivaawa gwe okubitandika ebya TikTok tutandike kati oba nkutandikire wa nze golaba wano nyingira ensi eno wabweru nga nina emyaka 16 olonve waka nga nina emyaka 16 kiki ekikujja ewaka kwegyo emyaka emito ku myaka emito owaye bangobe waka taatawo maamawo mama yakeera ne taata ne baŋŋamba genda nga ki ekikugobya waliyo ensonga eyo taata yali step dad ndowooza yali anjagala nnyo nga wonalaba akaana konna akagezi nga ndi mugezi nnyo ng'agezaako okunyamba okumpeerera nga n'okunjagala njagala nnyo ndowooza oba muli eri image abalala baliraanye bafunanga ndala agamba oba omusajja yandiba ng'ayagala omwana wo oba kiki kuba tamuzaala mwana gwayagala atyo namuteeka mu ssomero ly'ebbeeyi n'amuweerera biki kati bo nga bondooza ne bafuta ne batakwatagana bafunamu entalo ne bagenda nga nze gwe balina okugjawo abazadde ababiri maama teyakkaanya naye mu byali bigenda mu maaso ne mamayiza nga gwovuddewo so kati ovaayo at 16 years nvaayo wevaayo nkubira omukwano gwange omuwala essimu mugamba njagala kujja mbeereko eyo nga ŋŋamba jangu tubeere babiri nga nzija bulungi n'akagugu kange ogoye wange bonna n'akasawo wentuuka eyo musanga asula mu loogi ne mugamba owaaye mbadde manyi oyina ennyumba n'aŋŋamba munaye mbeera wano loogi ya mutwalo loogi ze nateeta eyo yaŋŋamba loogi ya mutwalo naye nze bansalirako nsasula 7 kati tugenda bba buli naku tukola then tukuŋŋaanye sente tusasule nga 7 paka yetunaafuna enju mbeerawo olunaku olwokubiri ngenda omulaba nga omusajja azze nze nenefulumamu ng'omuntu omukulu olwokusatu omusajja omulala ajja emisana ekiro omulala ajja ne mugamba owaaye storage n'aŋŋamba olowooza sente tuzijjawo ate naawe kati ndi kuyigiriza ogenda tutandika kukola otyo kubanze sijja kulabirira nga nkuliise n'akasanvu nkasasule nga tugenda mu bbaala nga atandika okunfunira abasajja nga ŋŋamba kati tugende mu loogi oweeko omusajja agambye agenda kuwa ssente nga mugamba nze sibisobola nga ngoba nga ŋŋamba oba tosobole sigenda kulabirira ng'alabirira muwala wange awo kutadde genda gambako abaalaba ensanga nga mbagamba abaye muyinayo ku mirimu nga bangamba ffe tukola mu bbaala gamba tugende mbawerekere nange nsaba omulimu nga ntuuka awo nga ntuuka mu bbaala nga nsaba omulimu nga bagumpa olwo olunaku lwennyini nga ntandika okukola wenkola butuuka 7 baggalawo ez'ekiro olowooza no nina ew'okudda nga nina ew'okusula nga ziina nga ŋŋamba abawala owaaye tugende mbawerekereko ewammwe sirina wakusula nga baŋŋamba ffe tulina ekitanda ekyo kimu tetulina tugenda kusuza konze mujja kunsuza wansi temulina masuuka temulinayo ki nga bagamba gwatwesibyeko jangu tumale gagenda okole ki olabe nzija naye abawala bayitamu eyo haso yonna maama nga te ndi muwala muto nga ndi mulungi nga nzija nga mbawerekera abawala baali basulawo nateete omanyi gyemyalo gye nateete gye minene egyo kati balina obuyumba eyo kasasiro bwe basulanga akayumba kattaka
nga kayina oluggi lwa bibaawo naye nga oluggi wansi waliyo ebituli okitegeera kati netuka ngenda otuuka nga basula katanda katono waliyo obwana obuto bubiri obuto bubebbi n'abo abawala basatu nga bangamba watwesibyeko twagaye tetulina wakusuza ndowooza olaba ate tetusobola kwenyigiriza wano ogenda sula wansi wansi nga ttaka tewali seminti nga ttaka konze kale jasulawo nga nzibira engoye zange ennya ze nalina mu kasawo ng'olumu ndwebikkako omutwe nga endala nze ebikkanga essuuka nga neebaka bana embewo yanfuuwa ekiro embewo yanfuuwa tuli ku mwala gwennyini embewo y'emyala eminene ogimanyi oluggi lulimu ebituli neebase wansi ku ttaka nga bukya bulungi nnyo obudde we bukya nga neera nzirayo ku bbaala nga ngamba omukazi nkubulire olinayo ew'okusula onnyambeko sirina wakusula nasuze bubi nnyo nga ngamba nkubulire nze ndi mufumbo sirina gye nsobola kutwala naye oba ninayo sitoowa eyo naye nina restaurant neterekayo amaseppiki amatamu amasowaani oba osobola okusulayoko nze nnyabo teriwe sisobola sula gwempaboowi ng'agamba dijje kale wananyuka ssaawa 7 mutwala omulaga eri sitoowa maama ssaawa 7 nga zituuka nga ngenda mu sitoowa nga tutandika otegula amaseppiki tugezaako ebbali amasowaani nga nfuna omutwe ogusobola okujja omuntu okwebaka nga kolera nteekawo ezo engoye zange zennyini nga neebaka nga nkolayo enaku zange nga nnyangula akafaliso ak'emitwalo eno obufaliso obukadde nga ngenda nkuulakuula abasajja mugamba enjala ennuma ngulirayo ekyokulya enjala ennuma ngulirayo kyayi enjala ennuma ebintu ebiti oli ayidde akulaba kawala kato olabika bulungi bayina abawala bitugamba oluusi obeera otuddaawo omwana nagga nti enjala ennuma ngulirayo ekyokulya aba yeeyiya so kati ffe abantu abamu mbalaba nga beekyanga waki omuwala nsabiriza bwati kumba abeera omuwangayo bambi oluusi aba yazza okukolanga ezo zagamba enjala ennuma ye transport yamuzaayo ewaabwe aba bala bakola mbala nga kwekuliza agenda oli ekyeggulo olwo 10 lwagamba enjala ennuma bambi nsaba katiipu omutiipinga kati naye nabagamba ng'enjala ennuma nkwegayiridde enjala ennuma nga nkwana ennyonta ennuma ngagenda nga ntereka nga ngula omufaliso waliwo yali ankwana ne muguzisa obusuka obwakenda omulala ne muguzisa bedi kava konze kati kandandika okwebaka mu sitoowa wano mbeere nga wempoyera kati waliwo awo ebbala gye nali nkolera ne wabeerawo omugaye yajja nankwana kati saa zino muyimbi yajja nankwana muyimbi w'amaanyi olugamba nkubaamu akamaawo mpulire nkubaamu akamaawo oba ojja kuŋŋamba nga tumaze kati wajja nankwana then netandika omwesibako nangamba owaaye ndaga woobeera nze nemubuzabuza kuba nali mbeera mu sitoowa nemulagirira eyo nangamba nange eyo gye banzaala kati lukya ku makya nkubira esimu angamba owaaye mbadde nziraba ku maama naye wangambye obeera eno sooka ondagirire konze gwama najja n'alabawo najjayo mu sitoowa nga nsula mu bintu nga nabira mu kidombola nsaalina bbaafu omanyi bino ebidomola bidika ebisale nga nninnyomo nga nagula kalita 5 nga neyira nti amazzi nemmala nenfuluma naye nga nnyirira nga buli omu anegomba naye ngaokufuluma sitoowa eyo mmala abaza abantu nendyoka nfulumawo nti nga najjaawo weyankwana nanzijjayo natwala eyo enabweru waliyo manejjawo omuyimbi omu eyo gye baali babeera kati bwentyo bwentandika nakutwala otandika obbeera eyo nentandika obbeera eyo ewa manager baali babeera ne manager w'omuyimbi omu kati kati then life after nenfuna ogaye netuzaala omwana naye ali mu music industry netuzaala omwana kati era ebintu ebyo bya lockdown ebyo ebyabayimbi babasibira ddala abaana bayavuwala nga tebalina next abaana bayawukana n'abakyala ebiseera bya lockdown egenda okujja nga ndi nakawere gaye yatuuka ndooza ne bimusukkako ye nga ye talina kalimu obwavu bungi biki nga ye nga ye tawera n'asikamu nakuleka awo wali ovuddeyo nabweru nga navaayo n'asikamu we yasikamu n'aweta n'atuleka mu nju n'omwana
nembera mu life eyokweyiya oluusi naye tayina tayina kyaweereza nga naye tayina sente ogamba nga nawe okiraba tayina naye yagenda eyo kweyiya netandika ng'osiiba enjala awo ng'okofunya akatono osevingira mwana omufumbira obuugi awo omugulira amata zipampa obumonde kati omwana nga weyeebaka then nga nze nyambala bulungi nnyo nga ngenda ku dduuka kati nga ngenda ku dduuka ntuula abasajja bajja ne bankwana kati oli wankwana nga mugamba nguliraayo mugaati nguliraayo ki kati nga ku dduuka nzikirirawo ssaawa 5 nga bebi yeebase kati nga ntuula nga basajja b'enjawulo bajja bangulira yenda okuddayo waka n'akaveera ka guliini olwo nga mbaze pampa nzitutte omugaati sukaali ogenze nabyo naye ndowooza nga omu neiba yangamba naye gwe buli ssaawa 5 oba ofuluma oba ogendangawo ez'ekiro olwo nga maze okwebasa omwana ng'enkya sirina kyamuliisa nga nina oyiiya kati nga ngenda ku dduuka n'entulera nga ab'edduuka bamanyi sajja nga bijja nga bikwana nga nkiga nguliraayo kino ng'ow'edduuka akitereka eyo saa zigenda era 6 nga nzikirira n'akaveera kange nga nzirayo nga neebaka kati ngenda olaba obulamu bukalu wajjukira n'odduuka wootula omuntu bagira ne bakwetamwa ne bagamba ono asabiriza kiki kati wabeerawo awo abawala mbalaba babeera banyirira bamanyi okujja nga bagamba mami ayo nga bamanyi embeera gye ndimu omwana nina omuliisa nga bampa ssente bampa ebyokulya baleeta bawala banno abawala balina ebintu bye bakola nga nze banaye nga banyirira naye nga beebakamisa n'ekiro tebabaawo olwo basanyukirako bambi gwe bakola bwolina bebi bebakamisa n'ekiro tebabaawo naye ngamba abanene ntandika obbafuula mikwano gyange naye lumu omu nemubuuza naye gweokola mirimu ki nangamba munaye nze munange nkola ekiro nkola kiro emisana mba neebase konze okola ki munange nze mpaaka abasajja ne bampa ssente konze bakuwa ssente meka munaye nze ntandikira ku 15 sikka wansi okuwaako obuyo omusajja nengamba bannange kakati nga ngamba naye gweolina omwana ate tolina gw'omulekera tosobola genda naye nja kuwangayo ssente omutwalo nga nkomyewo konze kale kati lumu ajja nangamba nkubulire nafunye eddiiru nafunye sexy party konze sexy party ate yeereetya nangamba omugaga yampadde obukadde 2 ntegeke party muleetera abawala naye kati gwe kyogenda okola ogenda kujja obeerewo ovibinga engeri gy'oli omuwala omulungi ku makya nkuwa 5 tekikuyambe nze engeri gyekiri nti nze agaba ssente nja kuwanyigirayo 5 dde ewaka nga tebakozeseza konze 5 nkyetaaga nga nfuna gwendekera omwana nga twambala bulungi nga tugenda twagendawo ku impala nga tugenda kozi impala njirabawa impala nga tonatuuka mu nnyonyo impala njiraba nga tugenda munnange wetutuuka eyo nga tunywa tulya okitegeera abanywa bishisha byabwe biki bivaibu by'abawala omwana nga ajja nkubakaana ngamba owaayi wategedde omuwala ngambye oli omugagga ngambye oli omuwala gwe naleese tamwagala ayagala muggwe nemugamba ate wangambye nzize mbeerewo mpa 5 nangamba tofaayo tugendako emitwalo 25 ku makya negiri 25 gyo giri 25 bwebeerawo nemugamba munenze bino ebintu nga sibikolangako ngenda kukola ntya nangamba nze ngenda beerawo nga nkulaba tukola bya gurupu nemugamba nange mwekebeza nangamba protection waali mwetofaayo genda funa ssente osigale n'ekintu kyekitagwawo kwanze osigale n'ekintu kyekitagwawo ekitagwerera kwanze nga ngenda bulungi nnyo nga nzikiriza kuba biseeyo nali mu ssente nga njagala ssente kikola nga njagala oli mwana nga kangamba lwaki tomutwala ewaka naye nga nze kyenfaaso kakule ayogeremu okitegeera nga tugenda munnange ekiro ekyo omusajja akugjamu actually ng'omugjamu nga mujjamu nga tumujjamu twali bangi byali bya gurupu omusajja yali akuba gurupu wow
nga tumujjamu sajja yetumujjamu nga ngamba mpaka nambako nkwagadde mukwano gwe nga ngamba gimuwe nga njimuwa kati nga kumakya bampa emitwalo gyange 25 nga ngikwata nti nga ngamba bino ebintu banange ate nga binyuma nga nzire waga nga nkola shopping y'ebintu by'omwana ebiji bipaketi bya pampa ebiki ebyo ebityo bireme kuddamu kusumbwa sukaali biki ngoma yakati ebiri sorted ebyo biri sorted osigaza gwe byonoonyanga kulyako wano nga kola ki nga nfunako n'omukozi kwezo sente kati oragira oitena ku biliga yankubira ngamba oli otya bikinga mga wayo bwavo obunuma bikini nolabirira omwana nga ngampa ku namba ya MTN nga nterako emitwalo 2 olwono sitani atandika okusoba enfuna yakumukumu waita ennaku zizo nga yankubira ngamba twazemu tegeka pate endala mukwano gwo namugambye akuleete mana akatuuka gayinga ngamba wangamba osasula rent wa mitwalo 25 ngampa $10 nga ngamba genda osasule rent naye zikweke mikwano gyo teziraba nga kumachanga bukyanga bampa emitwalo gyange 3 bali on top of gine 10 kye bakuwadde ngazi obaza ebisayo yalimu 36 nazire wakanye emitwalo gyange nga nkagamu ate ne wetwali awo mupate nga tuzina babakanyugira ebyetaano biika nga nzire waka kati wenzire waka webityo mwentyo wentandika oyingira mu biki mu bino ebintu bya fun embeera kati olwo etandika okukyuka embeera ensindiseeyo embeera gye walimu nti waveeka maama gobye ne taata oze weeyiza wano nayagala weetunde tosobola ogenza ofunye ebbaala tolinawo osula osuze mu kettaka ovuddeyo ogenza osuze mu store wakati ono omuyimbi yakugjayo akututte nabweru lockdown ejja bikukwata wentyo wentandika ebintu webityo mbeera paka lojja eno nentuuka kati ate wentuuka nenvaayo kweza ennyumba ze nali mbeerako awo ng'obeerawa ebisayo we nabikolera Salama Road kati Salama Road bangi abakolera tubulu luguudo lwaki oluguudo sintuka ate lulimu ebinyi ebiyitirivu naye abaana bafubutuka abo balabika obulungi nga ntuuka nvaayo kati wenavaayo jjukira waliwo ekintu kino nti ekitundu mwobeera abantu bye bakola naawe byojja okukola kati nze natuuka nevayo nga sigulina nga muze engeri gyekiri nti nakikola lwa mbeera waliwo ekintu kyokola nga mutufu nga kyo kizze ng'olina okwejja mu mbeera ngenda okudda eno tunula eri ndaba ajati eri mukyala mufumbo eri dokita kati teribaayo nga siri addicted nga tebyankwata kugamba wabigendamu bino ebintu byobigendamu lwa embeera naye it was not in you jojja kwetunda okay mbeera okitegeera kati bwentyo bwenkola ki bwentandika naye kakati era oba nkugamba ntya omulembe guno kati we guli lwakuba kati mwe obwamalaaya mubuyinako perspective ndala mubuyinako perspective mbu ayimiridde ku kkubo yabeera malaaya omulembe guno gwakyuse olaba nti edda walingawo okweweereza ssente ng'oli alinnya n'azitwalira omuntu gyali nga tewali mobile money kati waliwo mobile money teri ayinza kumbuka nzije kabalagala nkuleeta emitwalo 2 wali awakuweereza buweereza mitwalo 2 kati omulembe we gwakyuse abaana tebakyabeera ku makubo ewali abaana abawala abato ddala abaana abakampasa abo abazadde basindika abaana ku masomero asasudde tuition yeka ne hostel tamuwadde kyakulya omwana alaba banne be banyirira alina okwambalako obulungi obujowaazi omanyi kyakola akeera weekend ng'eyo ng'anaabako nga yeesala buwero bwe ng'afuna transport ng'agenda mu kifo ekiri eyo emunyonyi eyo ku zi resort eyo wa
saidi ze munyenyeyo tabu buli wamu bifo bingi ng'ayambala bulungi nnyo ng'ajja mu kifo ati ng'atuula make-up wa bbeeyi beeteekamu oba weewoze gwamanya nti ateekamu yaafuna atateekamu tofuna ateekamu yaafuna ng'ajja mu kifo ati ng'atuula nga yeesazaasaza agenda eri abigula akomawo obukosi bayinvesita babeerawo nga balaba abaguzi babeeramu abaguzi bo babeerawo buli wamu era kati ababeereyo mu bifo baba bamanyi buli aliwo shuwa naye waliwo ekintu kati kyetategeera I've encountered such situations where abawala babeeraawo nga boogaba beekola ebyokola naye problem gyendaba ennaku zino omuwala bw'ogendayo abasajja basinga baze boogera nti for them they would rather asanga omuwala because waliwo situation eno kati olaba bwotunyonyodde nti bakutwala ew'omugagga oli gayi mwenna abatutte lumu mwe mwali mumanye ekibatutte kati enkeera ate be bakkubira n'otuukirawo n'ogaa nti bannaye nze siina sente omusaya n'akuwa naye nga yiwa in sink muli mwenna kyalowooza kyolowooza nti omulundi oguddako bakkubira omanya omusajja ono wakugjamu kati waliwo problem gye tulina nti omusajja ng'oyo akkubira essimu mubadde mwenna wano bwakkubira n'omugaa olina ekizibu sente n'aziteekamu naye baddamu okukubira nti jangu twerabe gwali n'oteekawo embeera nti nze sikujjamu n'omubuuza kati gali abiriga omusajja gawalya waga nti olina ebizibu wali olya zaaki Kasuku eyo ba bizinesi kano kumpereza ku sente kababayida oba ompa kasiimo mbu wasiimye era wenkoba oba olina okunsasula no kyeŋŋamba waliwo kati naggwe boogambye okusasula oli ng'akimanya alina okusasulwa waliwo ate abeera ayagala obeere ng'akwana omukwani okitegeda kyeŋŋamba like for those parties most of these girls the things you're talking about I've seen them. I know most of these girls are doing these things bakampasazi bagenda ne beetega ne beekola biki n'obuzibu obuliwo nti n'ategedde nti yeetega atudde anywedde ebyokunywa byalidde essaawa y'okugenda eka etuuse n'atandika nzirayo gye navudde anti oba oyogeza birimi obumanyi okwogeza ebirimi omusajja yankwana bulungi nnyo wankwana ne mugamba mpaayo ku data ne yeebuzaabuza nangamba njagala kulaba konzo oyagala kundaba nangamba ne mugamba ojja kundaba ku lw'omukaaga nagamba kale ne lukya ku lw'omukaaga nankubira amasimu ne mugamba tujja kweraba ekiro ne lutuuka ne nyambala bulungi ne neetegeka nankubira nangamba ndi mu tawuni naye saagendayo omanyi ekyangaana ogenda lwansonga teyangambako nti tusisinkane wano ogenda tambula oti ogenda kujja ngenda kuwaayo kino ekisookera ddala si boyfriend wange mbwabadde andabirira mbwabadde ansasulira renti kati gwe okuŋŋamba obugambi mbu jangu nkulabe nga toyongeddeeko kiri nti jangu nkulabe ngenda kuwaayo zino tolawambu mbange mba nina obbi wanvuya neneebuzaabuza ngenda kati gweoba oyagala omukazi akwanguyire mugambe hallo Jennifer oli otya njagala kusisinkana oba mu kifo wekiti ne wekiti hotel gundi bweti naye mbadde ninawo abiri gange aganya botajja kutaganya yadde n'omulundi ojanga ajja pipira ki naye bw'omugamba mbu ate nguze ebyokulya tugenda ompaake gw'olanga yeebuzaabuza ngenda lwansonga ayagala oveemu kiri naye anti kati bano abawala abamu bw'obagamba nti nina ekyabiri kyange nga bagamba ompise malaaya twogera kati ku bawala abaabulijjo nti nkusanze otudde awo nze simanyi nti otunda nkukwanye because ideally process yandibadde nti abantu beekwana kati omusajja abeera abala nti eno haso gyogenda okumpisaamu nti njagala okukola enviiri njagala kukola ki gwe ŋŋambira wano omulundi gumu nti ndi ebyokulya byo naye ndi waaga naye kati abawala asika baga nti tebaagala musajja kubatuusaawo baagala lwaki nga bamaze oyingira akasenge anti kati awo nina obuzibu kyeki mbadde nkunyonnyola nti byonna byonna omaze obikola mulidde munywedde omusajja mumunywedde emitwalo nga nkaaga oba kakadde
akugamba tugende gwowoza nti it's too early era naawe oyagala omusajja kuba kati already we munyweredde ne muli ebyo akulaze nti sente azina era asobola anti labayo waliyo abasajja abamu ng'agenda spendinga wano emitwalo 10 mu bannoobo atuuka eri agamba ensigaze ebiri muzinywedde wali eri ng'olaba gwaleese banno kati mwekyo gwoyagala kwegamba oyagala omusajja bw'omusinkana bwoti wakiri gwe ezizo zisoke bizibeere mu nsawo ate lwaki ebyokunywaza biba binkwatako kera ku makya ngamba kankubulire Kasuku abantu tebakyalina budde bino ebyokwewerekera byemwakwananga n'omwolekera n'ositula amatooke paka eri nenkeera n'omuddamu people are busy ate kakati si kyekyo mmwe kyemuyita obwamalaaya si bwamalaaya just abantu bakola nnyo tebakyalina budde bali open tebakyalina geetooloola oli akitegedde oyagala ssente okitegedde ayagala kumuwaako kuba takwanye mbu oli mugamaama we mbu ayagala kudda ku bbeeri takwanye mbu oli maama we ayagala omufumi oba omukole ekyo omuwenywata ayonke kukwanya ayagala omuweeko naawe akimanyi naawe oyagala kukwana omukazi nga wakamukwana omanye ekisooka mu bwongo bwe sente ku mukazi sente ng'omusajja we kuba okwegatta omukazi ye alowooza sente era nze oli wankwana mbalira waawo kakati netukugira ki sente obwongo bwo bwonna butambula sente omusajja olukubira essimu olumusisinkana mu V8 nogaa kati ono alimu akakadde ekibalo nekitandika kati abamu bakitegeera abamu bagezi nnyo kyova olaba kwana nagamba owaaye nina 3 oyita tayagala byakuddawo kwesumbwa talina budde abawala mu Uganda awo tebannatuukawo batuuse waawo mwe mumanyi bino ebyokukubo kati kankubulire ngenda lumbamu naye kati omanyize teryansasula kanjogera amazima okumanga obwamalaaya buli wamu kati tutunulireko ku industry gyomanyi obulungi music industry abayimbi abakyala obalaba bayimbira sente meka ku stage miliyoni 2.34 bavuga amamotoka ga sente meka abamu bazimbye n'amakalina gali eri waggulu sente bazijja mwenda cement mu bivulu ebivulu ebiriwo omuyimbi agenda ku kivulu ng'agenze nono obukadde 2 n'atambula ne babawunsa bana n'atambula amafuta ataya zayambadde nga za bbeeyi makeup wa bbeeyi atambule ne ba makeup artist nga awowoka akakadde agenda kakwonono b'emitwalo 8 sikakaddeko obukadde nga 2 afise makeup kati gwe kankubulire woba oyagala omanya mbu okwetunda kwatuuka dda kulina international tekukyali kuno kwe mumanyi okwetunda abaana mu industry omwo beetundira ddala ssente bukadde 5 bukadde 2 bukadde 10 nga beetunda obukadde 10 ng'ani agula abasajja mpa information era na serious naawe tolina information mbadde sigiine yeyingira obukadde 2 mbadde osobola okukkiriza lwaki nayimba nange mpanika bango bino ebintu byakubala oyagala naawe oyimba naawe olwere visible nze nina abaana bemmanyi lwakuba ebintu byabayimbi abo biri international nina abaana abo bemmanyi abayimbi nga balina ne bapimpu obamanyi pimpu ababulooka nga yadiringa bizinesi ye yakwetunda nga omuyimbi omusajja agenda kujja ategere mbu oyo omuyimbi muzibu nnyo oluusi nga n'omuyimbi mufumbo ajja agambe nina miliyoni 5 njagala alya omuyimbi gundi ne gundi bulooka ng'alyako obwo Queen Masolo madde njagala ekintu tuleme kiddusa nnyo kisigale wano miliyoni 5 kulya buli muntu omu baati tokisudiiza nnyo 50 nkugambye ne bapresenta umwe naye Kasuku naye bino ebintu obimanyi weebuzaabuza omulaba atava kanyonyi luli ali eri kati atala bino ebintu bya art gwoba oyagala okwetunda ku kunyumire funa bbaawo omulage ensi omuteekaawo omulage ensi mwekubye ng'obufoto mwekubye ki kuba kati guno omuleme n'abasajja baagala ssente ye aba akimanyi weetunda naye yoba wamuwa akamotoka ke ye aba akimanyi omusajja nakkiriza Kasuku naawe obadde ki ng'omuwa obadde ki my God
So obadde ki omusajja akkiriza n'akwata ssente za mukyala we ng'akimanyi mukyala we yeetunda. Ate oluusi basobola ne tiketi ozikwata ne balinnya babiri nogwe ne mugaa boyfriend ne girlfriend bagenze, boyfriend n'amuleka mu ruumu, omuwala n'agenda ne yeeryamu n'anona obukadde bwabiri. Abaana kati bakiddiza ddala ku nnyonyi zi Thailand to Dubai to biki toziwulira ezo. Gwe kati kutandika okuyisaamu eriisa abo abatava ku bunyonyi abo. Olabe ekiba kibatutte. Kati ate abamu bagenda ku show nga ba presenter oba ba promoter muyise ku show bweru. Naye nga ku show waliyo n'ebirala ebikutukirayo. Ekyo nakiwulirako nalaba gundi yaviira ddala mu budde n'atabuka Karo Nantongo lwagenda e South. Mbate yali amuleese mulala ate yateekamu mulala ate batuuka olina ssula eno wange n'abagamba eyo si yejja okuba emmanya y'enkoko bannange si kyekyatuleese twazze kuyimba. Oli agenda ku show naye nga ku show waliyo abagagga be bagenda osisinkana ngaabo babiri ne muna abaana mwebali gwe ababayimbi kati omuyimbi upcoming buloka nga upcoming buba obukadde obwo era muba muli eyo nga muyimba nga temubimanyi abayimbi abo boolaba nze ne wa miliyoni 10 mumanyi nga yali ku 10 ate batambulireyo mu Sudaani mu kimwe obadde ki okwetunda kwatuuka wala music temutulimba Kasuku stage temuli sente abaana bateekamu nnyo just ako kabadimba okuba erinnya gw'olutukuba erinnya bwoti ng'oyingira mu business international ate abaana abasajja baziyingira anti obwamalaya mubutaddeko ffe bakazi n'abazimbi abasajja mwebali waliyo n'abayimbi balina babuloka ng'omuyimbi omusajja yeetunda bannange music mulimu sente yogera amazima mulimu sente sente zindaba bakola omuntu n'obeera ne shemu nga ya miliyoni 5 ogenda owunzikamu ti weekend ng'okubya eshow nga 8 ako kabaida waako just eyo just platform ekutuusa ku kwetunda okw'ebbeeyi gubu ate kati balina kasaako oli kasita yakulaga bbaawe oba tojja muno nozeeno mabega wakati oba ojoga mu mukyala mufumbo nze nina n'abafumbo bemmanyi nga omuwala yali presenter omulala nga muyimbi naye ng'omuwala tava ku kanyonyi mu bisajja ebikulu e South Africa nga bagenze kutembeeya naye nga bafumbo guno omulembe abaana baguma kasitayo omuwa sente n'amanya mukyala wange agenze kati laba Kasuku bino ebintu tebyawukana omuwala wagende wa boyfriend we ekiro kiramba n'amuwaako n'amala n'amuvuga n'amuzza ewaka n'omulala n'agenda ew'omusajja n'amuwaako n'amuwa sente ze bonna baba bawaddeko abasajja ekitegeeza kati no ebintu bino namwe temubimanyi mubirabira kumpi just information mubyogerako bwogezi gwe tubadde tetuyina naye ng'ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga lya Museveni lino abaana bakoledde obeera onolaba omuwala why ninange omuwala mukwano gwange yazimba eyo gayaze eyo naye yekibuloka yakikuba musajja omu naye waliwo abawala boolaba iPhone 14 eyakafuluma n'agikwatirawo nogamba bano bo bakola wa ate otuuka noga yes kuba ki ekyabasajja okubeera nga bakwana abawala baserebu baani kyo weekiri that we have to agree naye mbadde simanyi ti sente zitambulira ddala bwe zityo ate kati sente ziri gwoba oyagala gwolowooza lwaki kati oba ogamba nimba wegendereze bamalaya bemumanyi wano abamanya olaba oba bali tebegezezzaako okuyimba olina bomanyiyo just olaba oba omugo omanyi oba babiri oba buli omu teyagezaako okuyimba naye gwomanyi ekiri mu kuyimba ng'ayagala kiwanika abali be bamalaya bakyasinze ebbeeyi kuno babeeyi kirasi ndala ayalevo ankoroni bwino omuwulidde Mr. Ronnie
bwino omuwulidde ku Kasuku live kwokyali. We have honestly not had a conversation like this. Reality y'ebintu nga bigenda mu maaso. Abawala abasinga ndowooza kati kino kibe kyakuyiga. Waliwo abasajja bangi ennaku zino abagamba nti nze bannaayi omuwala bw'ajja naŋŋamba nti Kasuku nze nnyiga 2 gange mbeera nkola ki mbeera nvaamu. Naye mbw abawala bwe batuuka obbagambako nga batandika owoza nze you can't degrade me like that, you can't do this to me like that. Biki era ffe nga tulowooza balihole kikakasa nkugambye wenki ekiti genda mu kifo ky'omanyi ekyebbeeyi. Abawala ennaku zino bamalaya b'ebbeeyi bavuga n'amamotoka najja n'agipaakinga n'agamba asasula amafuta oba si kyo n'agipaakinga n'ajja mu kifo gwe mutumiisa omuntu just agenda mukuba akama nga naye omutya tumya omuntu ogenda omugamba oba mutuukirire mu buvunaanyizibwa omugambe ataano oyita ojja kakasa kyenjogerako oba gale gwe funa omugaggawo ofuna omuyimbi gw'otyanga omulaba na mufumbo mutumiza omugagga mu nkukutu omugambe 2 miliyoni 2 okakasa kyenjogerako nga ndowooza nti oyo wattabu takwatibwako. naye okukuba okwetunda nti okukuba kwetunda nenzijukira there is money involved. Ekintu kyonna ng'ogenda kwegatta n'omusajja naye ng'akuwadde ku ssente kati olaba n'abakyala b'ewaka beetunda abasinga obungi ddala ku 15% be beteetunda lwa nsonga ye just aba yeetunda ku muntu ogwo gwe mumanyi kubanga ne byakola behind muba temubimanyi. Abasajja abasinga bagamba waba talina ssente omukyala atandika okugamba nsiri mu mudu omwana mulwadde omwana mwebasana wakati wamwawo siri mu mudu naye wategera mbu olina ssente ajja n'anyumiza ne ku mikwano baaba yakikubye ngendo ogimuwa ngendo omwetega ampe ku ssente kati otaba mukozi wa ssente ate bano abasaba transport bano abawoza nazze naye nkulaba njagala transport nga nsirayo nawo baba beetunda transport yowemeka era oyo abazze kwetunda kubanga labayo olaba nzojo oba oyagala kakasaamu omuze gw'okwetunda kati guli buli wamu. Leero omuwala akuweeko naye muli eri aba ayagala omuwe ssente naye aba aswala onoomulaba otya beba batali b'amazima era ajja kwegendeza wagenda yita ennaku 2 nga kiri kimuluma tewamuwadde ssente ajja gamba bebi enjala enuma bebi mami mulwadde agenda tetenkanye era atekewo emboozi kuga mu buli mbeera omusajja atalina ssente kimuluma muli nti tewamuwadde era wagenda yita olunaku lumu sina enkeera lwennyini bebi ng'atetenkanye ozimuweera oba muzimu gw'abakyala nti baagala bwagazi ssente abeeraawo nga nedda ekintu kirimu ekiti Kasuku economy eno giraba ebintu bya palosi enviri z'abakyala ezisasembye obwalayisi 10,000 engoye teri musajja ayagala mukazi musiiwufu taliyo era omusajja ne waba ye musiiwufu n'atona ku mukazi omusiiwufu kati olaba ne waba boyfriend wo nga takuwa yadde n'ekikumi ojja ng'oli musiiwufu atandika ogamba kino ekikazi oba kisiri ayinza n'ogamba oba kyabaki tosobola kuula ku basajja tosobola ku basajja ne bakuwase ekonome olekute wansi ne waggulu ekonome emirimu gy'abaala egisinga kati gya layisi basasula 5,000 ssente tezijjira mu budde kati omwala oli ku kabotiiki olunaku luweddeko mutunzi 2 kyokka mulidde ena ate boosi ayagala ojje ng'onyirira osikirize bakasitoma kati wotunulawo nga waliwo nettevi ennaku zino zigala zaagala bawala balabika bulungi ate ng'omusaala mutono kati okunyirira gw'oyagala agenda ayambala ebyebbeeyi asikiriza oza ssente azijjawo n'abasajja nawo tebakyagala kwana kuwe tebakyalina budde era agamba oyita toyita nga yeeyongerayo takyegayirira abatunzi bangi oyita toyita
abaana baliko okukuzi app katika oloza labayi oloza lwaki abaana beekubya nnyo ebifaananyi kati sente bazitadde nnyo mu bifaananyi bateekayo kikinyumo kusikiriza basajja anti bizinesi zitambulira nnyo mu bifaananyi goloza lwaki baserebu abo abasinga tebagwa mu bifaananyi olaba guno omulembe ebifaananyi byogera nnyo omusajja bapimpo okubeewereza ebifaananyi agamba mpeereza ekifaananyi kyompeereza olukiwa omugagga ye mu bifaananyi mwayita n'agamba kino nja kiwaabiri ye kyalabye mu bifaananyi kati ebisigadde oba ozza oli otya tebimukwatako ye kyalabye mu kifaananyi kyekimuwa ensalawo ebifaananyi bifuuse ebifaananyi mulaba abaana tebava mu bifaananyi ensi yapaaluuka ensi yapaaluuka mukimanyi kati ne mubasajja byatuukirayo ddala abasajja bamubasiiba bagabwayo nfunirayo ku muwala abasajja nze kati n'abasajja nze nina n'abasajja bamu baserebu bemanyi nga beebakirako ssente abasajja nga waliwo abakyala ababagula ebikyala bimubyamu ebyo mu indasitule ebirina ssente kwegamba nsobola okubeerayo n'onkubira n'omwakasiku waliwo wano ekikwesimbyemu mukyala aveereyo bwe lunaga mpulira negomba Kasuku oyo naye mumanyi mufumbo naye nze ninawo ssente zange zino wezi Kasuku n'azikwata n'azikwata kumuteedera gumu amugambirawo tonnesibaako tonkuba nakifaananyi ebifaananyi ne bigaana oluma tonnezibaako tonkuba kifaananyi bannange bagamba waliwo olugero lw'abaganda oluga nti emboozi tebeera nkadde tugifunye but kati ennaku zino okola ki ng'ogyeko okuyimba ne tiktok ennaku zino ndiko nnyo mu bwasenga ndiko nnyo mu bwasenga era abantu bagamba Queen Masolo tugambe ebintu ebimu engeri gy'oli nti gwe teweeruma ntama teweeryamu ntama oyogera amazima era wasenga okutambula nnyo okukola ki naye nomunanga obwasenga bwange olowooza njogera ebyo ebyekisenge babyogerayogera dda kati njogera ku buno obuntu obutono buno obwa bulijjo nga lwa nsonga nti ebintu ebisinga okukwata obulamu bw'abantu kaba kantu katono tebiba binene kaba ako katono oli kayisa amaaso kati ogenda okukamugamba naga nino kyogedde amazima nino kikozewo ekiti okugeza kati nsobola okujja neŋŋamba nti kakati abakyala omusajja oyo gw'olimbye n'omugamba ndi olubuto luvuddemu mbango bye mu nnyumba oba nkoze bwe nti olowooza takimanyi nti omulimba akimanyi nti omulimba naye ssente azikuwa lwakuba mbw akwagala oba oluusi akitegedde teri asaba ssente nga talina buzibu akitegedde olabika olina obuzibu kyoyagala zikozesa n'azikuwa naye aba muli akubuuse nti olikola ki olimba tolowooza mbugo okikudde simala kisiru mbw'omusiriwaza oba tomusiriwaza olaba omwana omulenzi ow'emyaka 13 asinga omukazi ow'emyaka 3 amagezi kiraga ki abasajja mwatondebwanga amagezi gammwe ga waggulu nnyo kugabakyala era omukyala ojja wegeneza abakyala bakyasinza ogwa mitawaana bebeefuula abagezi bano bantegeera nnyo omusajja wakitegeera mbu weefudde omugezi naye ng'atuula ng'ayiiya ng'alaba ate kyogera kituufu waliwo bino ebiwala tulowooza nti bifala nekiryoka kikulya n'okkiriza kikukwata mpola buli lwokyaba oti olaba ekibisi kikugaa nti bebingu kati nga oli bwogambye oli akulaba otuddawo ku dduuka alowooza oli fala ngulirayo ecupa ya wayini n'ogula nolowooza nti ecupa ya wayini kyo tekitegeera kyekikola abasajja basasa nkyova olaba ku nsi kuno omuntu akyasinza emikisa emingi abawala bato abatannazaalako obwo obwala obuto okimanyi mbw ebiseera ebisinga bufuna nnyo mu basajja ensonga ojja sanga oli ng'agamba kale we nali omuwala nalina emikisa mingi nnyo naye kati jaggwawo olwansonga ebiseera ebyo omusajja abakusaasira ayinza n'okwebakako nagamba mbi kinnyabo kijjeeko embuzi nkiresaawo kankiwase abala oli innocenti naye kati feeno omusajja aba tannakutuukirira agamba kati Queen Masolo nkyagala kansooke enfumba obwongo nkirimbye ntya ate wafumba obwongo aba wa tabbu
kizibu omuwangula era gwoba twagala gwa mu buzibu na musajja beera hambo gwe weefuule kiyenje awo jamu buli kyoyagala naye weefuula omuzibu ojja kukakasa kati mutabani waali atya mutabani wange gyali waddamu n'ofuna omusajja omusajja nkyanoonya abankwana bangi naye kyalina bize oba okyasengejja nti kanfuna ono kati bino byo ebyokwetunda bivaamu ebyaki nebyokwetunda ebintu byokwetunda jasimbeera mu relationship n'abasajja bagabi gwe tokyayagala biri ebiriwe ebyokwetunda ebyokwetunda kati obeera mu relationship n'omusajja nga muganga bagabi atali mugabi sina kyemwagaza kubanga nkugambye era newenaje wo njagala ompe ku ssente kwagaa gwe password yo ssente omuntu atalina ssente tolina mboozi naye ate nze gwe toyagala anyirira olowooza yanyirizisaki bulweki tayagala muwa ssente kale bulijjo mbagamba abasajja abaavu nga muga nti Kasuku njogera bubi omukyala akisaaminze apu kyonna ali in relationship with the men that have money and give money because bibiri byanjawulo you can have money but you don't give money so yenna agenda okuŋŋa nti Kasuku mpako namba ya Queen Masolo ne ssente tayagala muntu mwavu abafeminist tujja kuboogerako olulala essaawa yiye eweze tugiwezezza abafeminist tugenda kubanoonya omundi omulala obatubuulireko abakyala naye awula emboozi z'Queen Masolo zezo ze bagamba ezitagwa buwoomi tubogereko ko just katono bafeminist oyagala boogerako ki wangambye ekibavudde nagamba ye feminist kati nze mbadde njagala wandowooza yange lwaki aba ayogera ekintu bwe kityo lwaki aba avaayo n'akyogera kati bwembuulire lwaki aba afuna strength eyo muli eri kale ekyeŋŋamba olaba Kasuku industry eyo omukazi okujja ofuuka owakabi bw'atyo aba ayise mu bingi abasajja baagalawo sibasumulula mu industry awo omukazi agenda otuukawo waggulu oyinza n'okwesanga nga buli gwe yasabanga obuyambi oba kakolabo yali agasibasumulula oluusi ng'ayagala muwasaamu kati ebintu byabayiseemu awo okubonaabona otuuka awo waali kati ate agenda olaba nga n'abamukozesa nga sibasumulula ate nabo yatuuka n'abasinga obwakabi muli n'atuuka neyeekyawa n'agamba kisoboka nsobola okuba kyenjagala kisoboka gender equality esobola okubeerawo olwa byabeera ayiseemu eri emabega of course kati gwe Kasuku kankubulire okutuuka ng'omusajja nga katugeze ng'alina emmotoka awo okitegeera ng'omwegomba naye ng'olina kyayagala akutuuseeko n'agamba omanyi ninasooka kuwasaamu wiiki bbiri n'akuwasa n'ofuna omulala n'akucunga n'akumanyiira n'asamba n'akola atya kati wootuuka n'ogaggawala n'olaba nga neyakumanyiira wamusinga otuuka era n'ogamba gender equality buli wajjukira obulumi bwa kiri kye wayitamu amaziga buli wamu haso zonna abasajja bazze buli omu agasibasumulula kolaki n'otuuka n'ogamba naye olaba naabonna basinga obwakabi kakati ne ssente mbasinga teri kye baŋŋamba kitegeeza oba toyagala ne bakazi banno babiyitemu obeera oyagala bo bafune kaseerezi kyekyo kyagamba nti feminist lya gender equality kyabeera aliko ekyo wow tunasukkawo wano tetujja kusukkawo enkuba etandise okweyongera eyinza okuba kati mutandise owulira abalaba bucaacaca Queen Masolo ndowooza tunalabagana oba wiiki ejja oba eddako bw'onooba osobodde okufuna obudde ennyimba zoba zikolera vidiyo sinaba onoonya ssente za vidiyo music eyo njagala muyingira nnyo omunywereze ddala obadde ki emirimu tegitambule eno gye musondera 10 eri omwana atibba omulalu mubeere bulungi bweraba